Welcome to the show. Wasebode banyabo abali ku mukutu ogwa Megaton Media. Tugamba ntino berango subscribinga, likinga, atoberenga o sharinga kwa maulire agesika. Mozara Megaton is my name and in a council Gideon Tugume. Nange nyingidewo tusoburu kwa omubi yakuba naye esuti zono chazi dina. Suti bubayo n'ububakabba ngenda n'enguru obulala. N'enguru obulala. Mukama yali akoze ekyamagero. Sente ngazikuwadde. Omanye kisinzo okulemesa abantu abalala okubaako kye batuukako okubeera n'abakazi abatali ba mikisa. Omukazi ow'emikisa ajja n'emikisa nga Makrina bwe yajja n'emikisa. Oba okitegeera omukyala n'agenda okujja n'ogenda okulaba ng'okyusa badde akulaba bw'ati ng'alaba oli wanjawulo sente ne zitandika okuyiika eziyita mu intaneti eziyita ludda wa ne zitandika okujja. Ate ziri mu intaneti wano okuba bali ebwerwa kati tuli ku mulamwa tulina omulamwa gwe twaleese batukubira amasimu n'abeera ku simu okumala eddakiika 3 jjukira ffe tukolera ku budde kituufu wano wojjidde kufuna bwene okakana ngogeza wa Mr. Ndawula kakana ogenze wa kwezi kakana ogenze ku TV top kima ogenze ku Viki exclusive kati mnina kubala nayo mwana nadda ku simu njebale tubalaba naye mpabula bawabula naye nga ekyembadde nkugambako okubeera n'omukyalo ow'emikisa si kyangu n'okubeera n'omwami ow'emikisa nakyo si kyangu era abantu bali mu kubonaabona olw'okuba nti bafuna abantu nga babisiraani omukazi ow'ebisiraani bw'omuleeta ky'olina ate kyekitandika okuggwaawo abadde alina kye wagula TV wagula ufa wagula biki ogenda okulaba nga otandise okutunda kimu ku kimu nebigwawo ng'obiraba waliwo omuvubuka yagenda n'ayagala omwana omuwala yamusanga mu kibuga omuwala nga mulungi nnyo mpozi ng'ayagala kubeera nga bw'olaba Namukasa kati kaalina amaaso nga ga Namukasa kyaliko nno muliraawo byenkunyumiriza wali ofukamira oba tubireete wano agunda muri bulungi rape ate anasobola Namukasa yabadde ne musajjawo Adamu Kungu ate naye abyetaddeakabwa nengamba tulagawa jeni anakuyita embwa gwe jangu janguze mbayiribye omanya abantu abo ze mbategeera barepi bona ze mbategeera nada Mukungu yagera ku musajjawo kati agunda alina musajja ki oli yabba mubbi yamwanti yamubba bubbi muzojja bitegeera oyo mwami yamubba bubbi nina omukazi eyasooka n'avaayo naye bali beekyawadde bakyagira naye nabadde njagala mbamalireyo ka sitole kali kakati ono omuvubuka bw'amala okwagala omuwala ono ne bagenda bonna gye bagenda bamalesanga 2 kati bwe bavaayo omuvubuka alina obukadde 3 mu motoka nga n'emmotoka ye haliya yali akagigula omuvubuka yatomera emmotoka 19 ogenda okutuuka awaka nga buli mmotoka gyatomera gyasasula nga mulimu ne babooda nga n'asasula sente zonna agenda okutuuka awaka ng'emmotoka yonna egongobadde ate n'agikuba ne ku geeti n'atomera ne geeti y'awaka n'atomera ne geeti y'awaka sente zonna zaggwawo n'atomera ne geeti y'awaka naye kennyini yatuuka nga takyali muntu kakati mwegendereze abakyala abakazi bemufuna bw'oba oli naye esooka obeereko naye olabe engeri gy'alimu so bw'ofuna omukazi nga n'abeera nga wa mikisa n'osobola okubeera awaka ng'olaba ebintu bitambula ng'okyasobola okufuna n'ez'emmere osinza okubeera n'omukazi sebo n'ez'emmere ne zibula abakazi bano bewulira nga babyogera abakazi balina ebisiraani by'otolabanga nako n'abasajja obadde opulaninga okugenda out n'ofuna omulenzi n'agira byakoze ogenda okulanga pulaani zonna ezigenda out zonna ziganye obadde ku university ng'osoma n'ofuna omulenzi n'akwagalako ebyokusoma byonna taata n'agaa sigenda kuddamu nebidobonkana kati mulimu abasajja b'ebisiraani mulimu n'abakazi be basinga ebisiraani anti ekibeera bwe kityo nti olw'okwagala kumpi oluusi abangi mugiramu abajja n'ebisiraani byabwe kati mulimu abajja nga yetaze mumwagala wabula ng'amuleeseebwa ebisiraani bye omusawo omuganda oba omutawo Mutanzania amugamba genda ofune omuwala afaanana ne Namukasa nga bw'omulaba bw'omala kumala okumufuna genda naye kola bwoti bino biteeke ku gundi ogire bwoti ebizibu byonna bigenze n'abireka ebintu waliwo eddagala n'alikola n'aliteeka ku muntu mukulu
nagira agenda okugira nga ebisirani byonna bigenze ku mukazi akati gwe noveeno n'omusanga ate babeera bawala barungi kubanga yes bano abagenda mu basawo abo b'e Tanzania b'e Nigeria bo babeera basajja balina ku ssente yes kati abalina ku ssente ate be bakwana abawala bakola ki abalabikako so ogenda okulaba ng'omuntu obuntu bw'obadde olina omwami ogenda okulaba abadde alina kasente takyafuna adde 10 abadde agula emmere takyasala kugigula abadde akola kino takyasobola nga kasente kamuweddeko so nga yayagadde omuwala gwe baalekamu ebisiraani balina ebisiraani byotolabanga nako tugenda kunemesa abawala ati kati gwokyayagala muwala waki naawe obadde ogala kuwaki wadde batunulako ate otunula batujereze tukolera mu buti kati anti olaba webingwira Ripi yagambye buti kati ati gwe obutabuleke kati Ripi ebyobuti yandibivuddeko nakola ebibya n'ebizibu bingi by the way kyokka nno bwe mulonde ndowooza abadde amaze ebbanga ng'ali off TV jukira yazaala kakati we yakomyewo yakomedde mu lutalo bindeeba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Kakati we yakomyewo yakomedde mu lutalo bindeeba naye olowooza yeye ng'ebintu by'abantu boogera birala abantu boogera abantu babyogera boogera birala bagamba waliwo omuntu omulala awo bali awo manyi kakati abaana abo nga bwe nkugambye era ekyamazima oli bwamwagalako n'alaba ng'ebintu bigize ng'omuntu eyayagala ku lwasa mu kusooka olowooza alimuddira yagala ku lwasa alimuddira lwasa bamuta lwa nsonga anti katolowooza n'ensimbi nga zimuweddeko baŋŋamba ennaku zino yafuna kati yaddamu n'afuna yenaaza yenaaza olweza baŋŋamba kye yeekola mu bawala ba wano kati yategedde abantu bazibu nze kankubule moze bazibu nnyo mubeegendereze oli omuzaalamu omwana toddamu kufuna adde 10 sente tezifuuka sente kanso nina kye nalabye abantu bakambwe nnyo ku basajja bakambwe obusungu naye kakati anti kakati goyinza okubeera omukambwe ku musajja wo naye ng'ekyamazima omusajja wo yakukoowa ng'omusajja yakukoowa oyinza okubeera omukambwe ku mukazi wo naye ng'omukazi yakukoowa okusinziira mu byokola nga yakukoowa ate nga gombolereza ate kakati ogenda kukola otya oyina mulemerako n'omulemerako naye nga kimulemezaako siga nti omwagala nnyo nga omulemerako olw'okuba nti yasobola okukulabirira n'abaana bo ate baŋŋamba mbu omusajja yateekamu kuba nombu omukazi yateekamu ate ateekamu ziriwa mbwera zafuna azanya firimu gyazanya si yazanyira mu bagundi baani waliwo bazanya aromatic yavaayo dda kati yakola ekibiina ki kivaamu sente meka anaamanyi firimu ze mubere siriyasi abo abaana bonna bapangisa mizigo bakyali ku mizigo bali ku mizigo era lwe basembayo okubeera mugunde bali ku apartment nga abasajja bwe basasula kati bali ku mizigo bonna abasinga basuleyo wansi embeera yatabuka naye ate bajja eno mu TV nga beekola bintu anti kati mu TV baba baagala kweraga nti bakyali b'amaanyi n'amaanyi gabagwamu owulidde amaanyi gabagwamu tebakkiriza muve ku basajja ab'ebisiraani muve ku bakazi ab'ebisiraani owulidde olina okusooka n'olaba omuntu n'ogamba ono ddala kiki ekyamulemesa okusoma n'agamba yakoma mu senior 4 n'oga lwaki yakoma mu senior 4 mbeera ya sente si mbeera ya sente bisiraani abalala nga basoma ne bamalako either gende wa seeka akutulumbire edduwa gende wa pasita kusabire ogende wa father kuyokwa amafuta oba gende wa reverend akusabiretekeko emikono naye wakati bwoddawo okwegiraagira weefuula kyotori ebintu biganye ebintu bitambula golowooza nti oliki kanso oba oliki amateeka wagakuguka era mwe abamu ku baasinga gye mwasomeranga kituufu TV zino engeri gye zikolamu emirimu omuntu nadda ku TV n'ayogera ebigambo embwa biki ng'avumirako buvumizi TV
zina kwe abantu balina kweyisa batanga bali ku TV wandwate tokikola ekigambo ekyo ne mu mateeka ga broadcasting okuweereza ku mpewo tolina kuvumira muntu muno ku mpewo n'omufuula ekintu n'omwogoloza tekikirizibwa naye moderator okulaga nti moderator oluusi endowooza yeba teri wala abeera shallow minded ng'endowooza nyimpi kyova olaba atandika okuba nakkiriza omuntu okutandika okuvuma munne si kirungi nze okujjawo nokati nentandika okuvuma omuntu si kirungi nobwoba nga tekyandibadde mu mateeka naye si kirungi kati bw'olaba nga gwe host andeese okukubiriza puroguramu eno noba nga tosobola kunkomako nti ekyo kimenyewo kyo kitegeeza nti ate naawe oli ng'oli olowooza ng'oli era singa omuntu oyo owo oyagadde osobola omukuba mu mbuga z'amateeka musango ki gw'abaakoze awo anti kakati okutyoboola ekitiibwa ky'omuntu nze tugume nina ekitiibwa kyange nga pulida ekyokubiri ng'omuntu amanyiddwa abantu abangi kati bajja nonjogerako nonga nti ndimbwa ate nga nkimanyi nti ndi muntu osobola okuwaabira ekyokusatu okozesa obubi computer misuse of the computer under computer misuse act n'okozesa obubi omitimbagano era osobola okukola ki okukwatibwa nga wageze n'otandika okukozesa obubi nga bw'oyogera ebitali bituufu bw'ovumirako abantu bwebayita embwa basobola okukwata ekyokusatu waliwo omuntu okwefuula kireereese ku mutimbagano just being a vagabond nga gwe oli awo olinga aze kwogera naye nga byoyogera tibiri awo tebiyamba muntu wa bulijjo olina okwogera ebigambo nga birina kyebigatta ku muntu birina kyebigatta ku ggwanga kati when you behave vagabondly like a nuisance ekintu ekiri awo anyonyola olaba ne kanso oyina bwino awo bakusiba so ogwo guba musango era abantu balina okuba nga beegendereza ebigambo byaboogera n'okukozesa olulimi oluvoola n'okulyogera ku muntu n'omwogerako ebintu ate ng'olulimi lw'okozesa si lulungi nagwo musango so kakati ababadde abakoze ebintu ebyo musobola basibako emisango nga 8 era singa mwandeese gyendi sobola basiba emisango 8 kati obadde wakampa emisango ebiri kati njagala omulabi wa Megatron alabe emisango egyo kuba gwagenda tuyambako kuba TV zifuuse ekizibu abantu bavuma bannaabwe abantu bawemula kyokola sho zino ez'eŋŋambo ez'olugambo baali bazizizza ssaawa 5 ez'ekiro ate nazo tebakyezeetaaga kugwama nti oyogera ebitaliiyo omanyi kati mu mateeka aga crime oba aga crime gye ekuza emisango gakugamba nti bw'olabanga omuntu ng'agezaako okuza omusango gwe n'otamuziyiza naawe omusango guba kukukutte failure to prevent a felony you become felonious nti gwe singa kati olaba omuntu nga omukyazizza nze tugume n'entandika okuvuma omuntu kubanga okuvuma musango kuba kutyoboola ddembe ly'obuntu ogwo musango ogwokubiri nagukugambye just behaving vagabondly and in your sisco kakati omuntu oyo ogwo guba musango bw'obikola ebyo oba okoze omuze ekirala nakugambye nti omuntu okubeera nga yeeyisa mu mbeera etasaana nagwo guba musango kati gwabeera wooli n'olaba nga tomuziyiza obeera ozizza omusango gwe gumu n'oli nannema bwe mugamba owange munno muleke mambi mukwate mutuge eteeka bwe ligamba eteeka ligamba nti kozesa amaanyi gonna agasoboka omulemesa okuza omusango bw'osanga omuntu nga ali awo ng'ayagala kutta munne oba nga akutta ekisi gwe n'odduka n'ogenda n'omuleka ono n'amukuba n'amutta naawe bakagugattako omusango gwa madda okubeera okonsipeyalinze ogwo musango gumu ogwokubiri failure to prevent a felony ogwokusatu obeera nawe participatinze mu kintu kyekimu kati emisango kumpi nga5 kyovula omuntu bagamba nti agundi yayitawo buyisi naye teyabigendamu ne bamugamba nedda nawe bamusibye kati mwene mutandika okugamba kooti yakoze ensobi nedda batakoze ensobi kati ku mateeka ate amalala amateeka agafuga mukama wa mukama munne katugambe nti nze ndi director kati wa Megatron gwe director wa Megatron singa nzija nenjogera nti nze ndi mukozi wa Megatron nembako kyenkola gwe naawe kenyini kikukwata omusango gukukwata
gutya anti kakati go okusinzira mu mateeka agafuga enkola y'obukulembeze singa ogw'okulembera azo omusango nazo omusango ng'akozesa erinnya lyo naawe bakukwata kati kyobulawo yabadde ku TV eyo singa bamuwaabira omusango ne nannyini TV tumugattako kukakananga TV tebakigadde kati era tugigala era kyovulaba nze bulijjo emisango nze bwebabeera bwekito nebagindeetera omuntu musimbako emisango 15 naguwulira n'alyoka aguwulira buno wagubuka ng'oleeta omulala waliwo olunaku lumu gundi ono muwala gundi yagenda n'avuma kitaawe Fabiola yakolanga ku TV mujjukira yakolanga ku TV yagenda n'avuma kitaawe n'amuyita amazi nemuyita nesooka mugamba genda wansi nagaramira nagaramira nekuba kibooko namukuba kibooko 7 ate nga takwatayo zalinga 15 zalinga 15 endala yakwatayo saazibala anti kati nze bwokwatayo sijibala emirundi nga 18 kati zona nabale namukuba kibooko 7 ze yagamba yakkiriza nenga tokiddangamu tokiddangamu kubanga kati ekisooka kyewakoze kikyamu twawadde ekitiibwa bazadde ekyokubiri oli mwala omulungi gwe nkya gwandibadde omuntu gwe yeegomba naga akankuwase naye oze mu bintu byokukolaki naye nga toddangamu kwogera wali omuzeemu kuwulira ng'alyogera yafuna omusajja kati yatereera kati ebyo yenkola nti wali bwembasi sikututte mu kooti bakukola ki nsobola okuwaka punishment nze ng'omuntu nzikirizibwa okupreventinga kiri kyenkugambye to prevent a felony in order to avoid being felonious okitegeera saala kubeera nze felonious kwaba bw'obeera felonious you become a nuisance, you become a vagabond, you become nothing, you look as if you are nothing in the world. You look like an idiot. An idiot. You look stupid. Very stupid. Very stupid. Very stupid and uncompetent. Omuntu atandika ddi okuzza omusango. Anti buli w'otunula obutunuzi bwo toba otandise oguzza. Kati wanonziziza. Anti kakati gwe toguzizza. Naye singa obadde olina ky'oteekateeka okukola. Oba oguzizza. Katugambe olabye omuwala n'omutundula bwoti amaaso ne gagenda n'owulira ng'omuwala oyo wandibadde omwebaseeko n'ogenda mu maaso n'omusemberera n'omukwatirira oba oziza omusango n'omutigaatiga oba oziza omusango gwa attempted rape oba onaatera okutuukiriza kati nago attempted rape oba ogezaako kuwamba omuwala kyenkanankana n'okumuwamba oba okiraba kati waliwo kuba ogenda okukozesa amaanyi wano kakati setting of the mind ebirowoozo bye woobitandikidde gwe musango nti omusango gutandikira mu mutwe mu bwongo okiraba nti wabadde olina ekigendererwa ekyokukola ekintu ekyo era n'omala n'okituukiriza kakati kasite ekintu ekyo omala okukola kyokoze kyonna omusango guba kukwata so omusango oguza mu birowoozo n'oguza mu kulaba mu ntunula n'otuukiriza n'ekyo ky'omaze okulowooza n'omukutunulira kanso oli kansa aluddewo era sisitimu eno omazeemu ebbanga entalo z'abakyala nga zikaaye bakyala beevuma bino wali obaddeko omusango gw'abakyala nnyo nkibaddemu musango kyo gukyasinza okubeerera omuzibu nina emisango gwe nalimu naye nyinza obutayogera amanya gwali gw'abakongo gwali gw'abakongo olwatuuka omukongo yali nebbuba eri bbaawe nga ono lyalina oli yalina ebbuba ng'ono lyalina omukozi w'oku TV yakwata n'asalasala bbaawe kumusala bwati obufififi n'amusala nga yeebase n'amusala ng'amulanga yalabe ku ssimu nga muluka message oli yaweereza ka message n'agamba hi darling naye nga ye yali agamba omuwala oli yagamba nti yali tamuyita darling olw'okuba yali baawe wabula yakikozesa ng'omuntu bw'ogamba mukwano gwo n'ogamba hi darling katono n'akiraba n'amusalasala kati omusango ne gujja mu kooti ng'ono omwami awaabye baawukane kakati nga bw'omanyi nti ingredient oba ekikolwa ekinene ekyokwawukana kasita obeera violent musobola okwawukana bw'obeera mwenzi musobola okwawukana naye ekyobwenzi okupuruvinga obwenzi oteekwa nga wazaala omwana ebbali
omuntu asobola kuprovinga bwenzi nga sinnazaalayo mwana kati wemba sinnazaala wano nkuba buli ekisala awo toyinza kuprovinga bwenzi bw'omuntu bino bakazi bawoza musajja oyo mwenzi nga sizaalangako abampayiriza omugulako musango ki abakwayiriza anti kakati okwogerako ebyanjwanjwa ebyakalebule ngendo siba abantu sinnazaalayo bbali nkubeera onkubeeri ng'alyoka ateekako ogw'obwenzi kuteekako obwobwenzi bambi abeera alimba so kati ono bwe yajja mu kooti omulamuzi n'akyokka ng'omukazi ye ng'agamba nti yadde tugenda kwawukana njagala twawukane naye tugabane ebintu byonna bye tulina ng'amaze omusalaasala omulamuzi yagutyemula n'agamba nti engeri gye weeyisaamu wali osobola okuba ng'ono omutta n'okumutta bandi kukyajinza omusango gw'amadda oba temutedde madda n'olwekyo kakati gwe tosaanidde kubeera na kintu kyonna era ndabye kye mwakola mwagula kateni mwembi kateni ezo ze babakuwa mu nyumba zaali zibalirwamu $2.5 gwaneewuunyisa nnyo nti omukazi yafiirwa omwami n'afiirwa ebintu byonna ne bamugamba muwe kateni kati olw'ebbuba wali ku ludda lwani kakati nze nali ku ludda lw'omwami mwe twawangula omusango kino ekintu ky'okugabana ebintu nga tutunadda wali kino ekintu ky'okugabana ebintu ndaba nnyo kambajjukizemu ku musambi w'omupiira yali Hakimi bayawukana n'omukazi omukazi n'ayagala otwala ebintu bagenda okukizuula nga Hakimi omusambi w'omupiira ng'ebintu byonna biri mumanya ga maama we kati omukazi muba mwawukanye mpulira nnyo bagamba tugabanira wakati biriwa bye mugabanira wakati kakati ebintu bye mukoze nga mumaze okufumbirganwa mugabana mutya ate mutandika ddi okugabana ebintu bye mukoze nga mumaze okufumbirganwa mu bufumbo obutukuvu si bufumbo buno gwensanze gundi nemuleeta awaka nti bwe tuba twawukana n'okumwa ku bintu kye bayita kawundo kakubye eddirisa oyo tabeera mukyala era mu mateeka si mukyala era wandibadde tomuyita wife wandibadde omuyita fiyansi oba n'omuyita friend omukyala y'ono nganze bwe nagende na mirembe nendayira okubeera n'omusoga wange kati awo oyo namuwasa kati ekiseera ekyo we namala okumuwasa ennaku z'omwezi nga 25 ogwokutaano 2019 awo buli kimu kyenkola kike ate naye nekyakola kyange yempeteeno muba mugasse buli kimu era mweba mutuusa okwawukana muba mulina okugabana ebintu ebyo kyenkanyi ne buli omu naaba ng'alina okufuna ku bintu ebyo nga bwe kiri naye ate etteeka lyerimu nti ebintu ebisinga kati libiwa abaana bammwe nti bweba muzadde abaana mwembi ebintu ebyo bigenda ku baana era okugabana ebintu mulina okubigabana ekiseera ekyo nga mwawukanye era abaana bateekinga precedence mu bintu ebyo n'ebintu by'oba olina singa mpasa omukyala nemala okumukuba empeta bwe mba nina amaka ago bagayita matrimonial home era amaka ago gabeera gammwe mwembi toyinza kuva eri n'ogatunda n'ekibanja ky'olina toyinza kitunda ng'omukyala tategedde nga n'abaana tebategedde ekyo kyekiri mu bufumbo obutukuvu naye bino ebisigadde ebirala tolina kwebuuza na ku muntu yenna kujjako abaana bwebanga abaana weebali osobola kubayingiza mu bintu naye omukyala talinaako nnyo kyamaanyi etteeka ligamba nti omwana gw'ozadde n'omukazi yenna mwena mumulabirira kyenkanyi teri byakugamba nti ate omwana wa moze alina okuleeta ebyokulabirira omwana muteeka tekiriiyo ono bw'aleeta jesa nga gw'oleeta kirasiki ate nze bwe mba sirina gwe maama mulabirire omwana bamuwooyo asobole okumulabirira etteeka bwe ligamba abaana betulaba ababonaabona taata we yamusuulawo maama yamusuula mumukwate omwana awaabe ye kennyini yawaabe kubanga omwana alina eddembe ly'okumulabirira a child has a right to education has a right to food has a right to shelter has a right to clean water has a right to everything mwe mulina okubimutuusaako even parenthood alina okubeera n'abazadde nga bakyali balamu kati gwe bw'omulemesa ebyo oba okoze ensobi so kati ebintu si byangu ng'abantu balowooza ebintu bizibu abantu ate tebabimanyi nti gwe omwana gw'ozadde mu mukazi omukazi bw'aba tasobola omwana basobola omumujjako n'obwaba emyaka nga tanaweza myaka kubanga omwana bamuwooyo asobola okumulabirira a person who can take care of a child is a person to be given the authority to have that the rights. Nina kyendaba mu bazungu abazungu bo kye bakola nti omwana asigala ne maama we taata owaayo buyambi
anti kati nkugambye yes kisoboka naye mateeka ga wano okujjako obuyambi bwawe okujjako ng'obulina naye bw'oba tobulina si musango si musango si musango failure to provide kye bagamba failure to provide oteekwa ng'olina ng'oganye okuwa oganye buganye naye wano tolina ate oli yalina okiraba kati oli alina okuba ng'akola ki kati nga mmwe balooya omuntu asobola okunvuma nensalawo obutamulompa ne twevuma mwevume ate ekivumu omusango okuvuma si musango ate wa kujjako ng'oli akusibyeko gwa assault waliwo physical assault waliwo assault ejja nga gwegamba ng'omuntu omutocharize tutocha somebody psychological assault like for example someone calls me a dog that one cannot be proved in court nti yakuvumye a dog akabaka kenena bwe nkubuuza ye dog yourself oli musanka tuli mu maso g'omulamuzi nalabya akabwa gwe kyakulumye toli how can you call me animal auntie but are you an animal? Yes, I'm not. If you are not, then you ignore. That means that you ignore. Rape was right. Anti kakati that you have the right. Iyo we yakikoredde nti yakikoredde kumpewa ate nayo atona n'erinnya omuntu wayatula erinnya kikyamu toyinza kugamba tugume is a dog awate oba ompebudde nebo ogamba that one is a dog. She said there is akawala kadda kuli ne kasaba kalinga akabwa akakenena but according to the information to the evidence we have we know that girl she's talking about. Ayinza okwabadde ayogera ku muntu mulala kakati ekyo onoyipagu wangu kyayinza okwabadde ayogera kati wali ku TV kiri kitya anti kakati ku TV wali bwaba teyayogedde erinnya naye nga avumira embwa ku anti kikyamu naye abadde avumaani kubanga akawala buwala bungi obwogera ku TV bungi obwogera ku mikutu bungi kati tomanya ani gwe yavumye naye nalabye kanso abakazi bakambwe kuba nnyo kati omanyi nalabye omukyala nga yenna mukambwe n'ennyindo n'ekola ki n'etuuyana nze kankubule mbose mugenda abakazi ne mubalaga laavu gye batagenda kufuna oba gye baalema okufuna n'abazadde bayo gye bataabawo ate tebagibawa eyo laavu eyo kati abakazi abamu bagenda okufuna nga amaze okwagala abasajja 15 naye nga mu basajja bonna bayagadde talabangako omusajja nga ggwe byokola abantu munnanga abantu bakola obuntu bwabwe omuntu akola akantu nakwerabiza ensi yonna nakwagaza ekika kye bw'aba omuganda nakwagaza buganda nakwagaza omuganda nakwagaza buganda nakwagaza ne kabaka nowula nga naye omwagadde ekintu ekyo batokimanyi so abantu abakola obuntu obulyo gye bali so okuddamu okufuna omuntu omulala kiba kizibu so omuntu oyo olina okumulemerako olina okukuuma akantu ko ekirungi kiri kireme okugenda w'omuntu omulala omusajja mulemereko kati abakyali bavubuka mwe mugenda ne mwewaayo ne mwetuga ne mulya omulondo ne munywa mukama n'ayamba ne mukola bitya nga mwagala abantu balya ebintu najja nga yena aswakidde yena alinga nswera oba okitegeera kyakwata kata kitte alya yena agira bw'ati bw'aba alina ekikofiira n'akigira bw'ati nga agenda okukajjumira mubatubula nagira bw'ati nagira bw'ati ekikofiira mwana tontegeera ng'amaze okulya ebinene alya kino alya kino otuula mu motoka y'omuntu eno alina omulondo eno alina juyisi byonna by'amaanyi naye abawala bagumira bingi bw'ajjayo kino bw'ateeka mu kamwa bw'ajjayo kiri bw'ateeka mu kamwa alina omuntu bw'anywako n'anywako n'agira amaaso gonna memyufu goti bwe gati alina omuntu gwe nakyaza baayiga mbu bakayita kacikumi bakagula mu kiriniki ne bagenda ku besiti avaayo mabesiti bannange goma ekiri mu bakazi mu basajja nkugambye kakati gw'abakazi mugenda mubalaga laavu gyo nyonyo eyitiridde gye mutasobole kukuuma ate n'okugigumiikiriza kutuuka enkomerero n'otuusa ekiseera ate n'ogiraga omulala ate oli naye n'akolaga eyiye ate n'oyagala oveeyo ne kansa according to you omusajja n'omukazi ani yandisiza okwagala munno nze nsuubira omukazi yandiyagadde nnyo omusajja kubanga omusajja ateekamu amaanyi mangi nga kwana sina kwana koka wabula ne mu ntambuza y'emirimu mu kintu ekikulu omusajja ateekamu kyova abo bagira wali tomalaako akugamba tomalaako kakati oyo atuuka okugamba nti tomalaako ddala ekyamazima obeera yebweyebwe
obera yege wanyenge Warekas ochikozi obera yenge ngene ejinja eyo yege olina okufaayo okulaba nga weefaako wakiriita kagundi ka pharmacy gulayo akantu kali kenda kugamba kali akayero ka Apcaris kamire dakiika 3 bangambye abantu bakeetanidde nnyo kate kakola katunze nnyo kakola bulungi gundi wako kakola bulungi nnyo nze ambassador wako mu Uganda atayina maanyi akujje gyoli ate gwamanya origino nnyo katiko kali wakati wa gunda 5 milizi 5 ne10 tomera 10 kiba kingi ekikumi kyetaaga nga omuntu ng'abadde aweddeyo naye kati bw'oba ng'okyalinamu kutwaniya miragunda 5 kajja kukola bulungi kamalamu ennaku 3 mu mubiri naye nga kyokola tekalina side effect gomira bumizi gokamirako kati ni bwe kati kayero naye baaba omuntu akoze atyo kumma omusajja we mu mbeera akati okumma omusajja weetaaga nino omwana yagambye nze omusajja ne wabeera n'omukazi nga mumanyira nga nti nina omusajja nja mulemerako omusajja babuze anti kakati kyenkugamba okubeera omukyalo ow'ekitiibwa oteeka okubeera n'omusajja omusajja kabeera afaanana atya omusajja asigala nga musajja olina okukuma musajja wo ng'omuwa ebyokulya abasajja kulya muzono gw'olaba kulya va mu birala muwe mmere ate n'ensonga wayagalira ensonga yes gwe tozikoddowa tonakuleeta bukoddo ku nsonga yes ensonga ze mu kisenge nkulu nnyo omusajja wayagalira ensonga ze mu kisenge mugambe mugamba dadi jangu ate mmere mufumbire emmere muwe mmere ali ekyo vala abedda babeerango n'esowaani ya dadi ne babaako n'endeku ya dadi ne baako buli kibu kyonna nga dadi n'alya nakuta n'ogenda okutandika ensonga nga naawe ddala owulira nti kyekyo kyennyini kati abakazi abamu ate tebabimanyi akeera bukeezi kugenda kunoonya sente omwami tamuteekateekera kati omwami asigala ng'alina ennyota ayinza okwekanga enkyaga agenza awalala oba neyeekanga nga waliwo ebintu ebimututte omukazi olina okumekinga shuwa ng'omwami omukusa both sexually n'embeera za bulijjo okiraba omwami alye akute anywe akute ate era n'ensonga ze mu kisenge gwe n'obwoba nga gwe toyagala naye ng'omwami atuuse gwe muleke yesikiriza ate tumulaga nnyo mulimu abakulaga ye n'abeera awo n'agamba bw'ogira ogende okiraba kiba kikyamu ekyo omwami yes omwami naye akwejjako bwejja so kakati abakyala muyige ensonga eyo muyige okukwata bulungi abaami bammwe muyige okubawa emmere emala muyige okubalabirira mu nsonga ziri ate muyige okubanga mweyonja abakazi tebeeyonja abamu kati okirabye kati omukazi bw'osanga omukazi awunya balinga be bateekamu akagwijiri n'awunya akamwa n'awunya ebintu nga bw'omanyi buli kimu kyonna kyonna omusajja omanyi wamanyiire okuba bukiisi bwo bulungi n'okakuba ku kutu n'okuba ku ki naye nga buli woogenda okugira wonna wawunya ate nga bugundi bwa sente ntono kachuyingamu bw'oba ogenda ow'omulenzi wo gula kachuyingamu ka siringi 10 ka 10 ndowooza nobwekaba ka 20 ku lw'obulungi bw'okubeezawo relationship yo meketa kachuyingamu ogenda kutuuka nga yena oli fresh naazaako ku matu funa gundi onaabe bulungi ogende ng'oli kiriya naye munange tebaagala kunaaba sina kunaaba koka ne shaving is very important temwagala kubyogerako yes some women they don't batambula butambuzi yes batambula butambuzi kibira nga bwolaba amabira oba kiraba so weebuuze njagala olabe ensonga eyo amazima gennyini ensonga nkulu bananga abakyala n'ogenda n'osanga omuntu ng'ali mu mbeera eyo kati ogenda kukola otya so omuntu olina kubanga omuntu olina okweyonja naawe omwami weefeeko leka kubeera ne bino eby'omunkwawa bino agenda n'agira bw'ati yena nga biringa steel wire bikunyuremu obeere ng'oli smart so njagala okubanga mbagamba nti mwena abaami n'abakyala okweyonja kintu kikulu okulabirira muno kyatasuubira kimuwe oli mukyala akola mwaka mulamba guliryako omwami owakira esaati emu kakabe ne kabokisa akambale amanyi nti omwami omukyala akola naye anguliddeyo kano naye mwe mulinda baami kubanga bebabaleetera n'abaami nabo bakoowa ekyo ekirala naawe omwami bw'oba okola gulirayo omukyala wo kyolaba kyeyeetaaga okumukola obulungi mugulireyo ka perfume abeere ng'asobola okwefuuwako
awunye bulungi. What's wrong with that? Aleka tewalona muno bwe baleeta kamala wiki mu lugoye. Mu lugoye kamuleetere akateekemu. So musobola okubanga family etambula bulungi obufumbo kugumiikiriziganya kubanga mwena temusobola kwenkana ojja kutuuka osanga ng'olira n'ebirwadde bye osanga oli nga tasobola kukola naye gwe olina okumuteekateeka mugambe nedda gwejjira wali nze nkutereeze kulongoosi n'olongoosa omuntu n'omutereeza bulungi. Kanso tweyanziza olunaku olwaleero kankukwase mukwezi Robinson mubeerenga mwabika naye nga twebaza banaffe aba Victoria University bagamba nti gwe wenaayagala okubeera nti osoma wakoma mu senior 4 wakoma mu senior 6 principal passes biri senior 6 oba senior 4 oba ogenda kubeera nga ofuna certificate wali ku Victoria University basangibwawo ku Jinja Road genda obeere nga osoma buli kimu kijja beera nga kitambulira ddala bulungi ate so obeera nti ogenda wali ku Victoria genda ku website yaabwe webali nnyo courses balina nnyingi business administration journalism and mass communication balina law yazze obeere council osomere ddala bulungi nnyo ng'osinziira wali ku Victoria University. Muzadde Megatron is my name musibe bulungi mwiraba.